Yes, mbalamusiza mwe n'abatulaba ku mukutu gwa Fegwa MC Uncle Bean mwe bali kugoberera mwe bali kufollowinga mwe bali subscribinga mwe bali nnyo mwe bali dela sharinga commentinga yongera video paketuke yo ino kubanga ate etuka mbabuza ko mwenna abasinzira je musinzira kubanga mutukola ki nga mutufuna obulamu butambula bulungi abali e Uganda mbabuza ko nnyo abali e Bungereza North London yawo nakalo embosero gambo tya mukwano Sheffield ogambo tya mwenna bali sadiza Bungereza Sophie oliotya mukwano li Bungereza ogambo tya n'abakoza Jenny ogambo tya n'abakoza Jenny ogambo tya mukwano e Bungereza Nja kubuza ku mwenna abasinzira e London ni mwenna mbabuza ko Manchester bali Brampton bali Southampton yeyo mbabuza ko Tottenham mbabuza ko mbabuza ko mwenna bali Bungereza n'emikono gya Bungereza bangi nnyo mbabuza ko abali mu America namwe mbabuza ko California Boston bali tabalo Shadizeri bayitayo atyo bayitayo Sheffield bayitayo Colorado wali omikono gya Colorado bange pasa toma jeyo mwe bali nnyo mwe bali dala ku subscribe nga mwe ku likinga bantu besadize nene mu Kyondo abali mu Kyondo mikwano janga abali housekeeping manager housekeeping house manager mbabuza ko abali mu security yonna je musinziro kubanga mutufuna naye ngolimba walabu tubabuza ko Turkey UAE Bahrain jebedali masimanyo atenga wali mikwano jange mbabuza ko nabali Canada nabali mu Uganda Rwanda Kenya South Africa mwenna babuza ko mbagala nyamanya ne dozi kitiba King Fad Uncle Bean Dust Boni omukeza keza bakezo kero gendo kola kibagera ku lwakyo simona nyatumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challenge bula Expendable 2024 mana zala yombede kiganda kasebwembe kalamba wetera no bangadda emiso zuka kamusene wadde mu njunjo olivo kasozi kasegonja kabugata kasenya meboje buzibwe wa Sentongo wo mugenzi kamanye yafani mu kyalawe yafamu solo gwambo jamama fam ate nokira no bangadda mukirano watire mbizi totuka ewaleke tina pisula kalori mujeke omukako wetera no yambuka no isawo leke yafani tuma pisula kalori yafani tuma bizo lumenga 18 December ate notuke mwami kakumbe yali yasubula malibe yagwamu anogabo mwanyi bwabana fetu mulabidira lwaro lwadde bwensawo kimunyiza nete wali kyakola kubanga kyekiriwo banzika kuberive kampani lide Kampala singa bantekaawo bambala bulungi nnyo mmwe ababeera bazze okuyitayo ko mu kyalo muzimu gusula musabo mulambo ne gusula kubijja ndi Canada Toronto je nsinzira okubanga mbaweereza wensobeza wonna mu nsonyi we bannange wembitatambula bulungi olubenyiza waliwo mikwano gyange naye na kino gya betondera baba mukwano gwange nga byenkola tobyagala I'm very so sorry making sure ati onfunako kyonfunyeko kyotonfunyeko kikole kireke kubanga munna yefuna nnyo mikwano gyange ne gigamba yo bini nali mwagane okuva natandika okweyogeza bino na bino namukyawa oh wow that is nice thank you very much webale kunkyawa webale kundeka buli omafune mbunne buli omuntu ino kubanga tufuna munne boba mukwano gwange nga tonfuna mu leave me alone ate bobanga sikufuna mu leave me alone so those nsibe ino kubanga etambula bobo mayinjo ino okunyamba onfunemu omukisa Katonda akuwa omukisa gambe Katonda alimpa empeera nyamba boba tosobodde leave me alone obulamu butambula fe tulinga ba bloka abana ekiddako buli kaseera so ate Katonda atukola bwatyo fe tusomokera lwakisa twakola lwakisa era tugwangula lwakisa tetulina nnyo kyamaanyi tulina sige magezi nti tulina mangi pe wabula kisa kyetuba nakyo musajja wange ogambo otya musajja wange Moze Megaton Media oliawo ne mwami kwezi we wafeyo kasanda ali yesimbyewo naye nga kwezi nga tasobola manyi kwezi omusajja wange twali tukyali ku ABS wa Pastor Iga kwezi awo nga basajja seba abasalawo nga batezi ba kibatu abo baluswata nga batezi ba kibatu okwisaawo ku mulimu atagenda bye wakana naliyo naye sijja muyingira nnyo musajja wange namukasajjeni kulamusiza ko nnyo Zubeda Byantalo oliawo ne Anko Kagatto mukwano gwani gwa Station Mayanja oye mukwano gwa Station Mayanja anyway jaba jukiza mwenna abagalo kubanga mwegatta mu conferences zibere Canada kuwe namba yesimu eza bategesi pozi bobontu ukidde nga waliwo abantu bemanyi waliwo mwami gwemanyi mwami Lwasa waliwo bambe manyi
abayinza okuyambako okuteekateeka paperwork awo n'okuguidinga bate bulina omukola gwata kisobola osogenda ku Google information ebaayo sogenda tuteekamu IRCC n'oteekamu egundi ya Canada n'ekunyonyola kuba eteekayo information yonna n'otugenda kuwona nnyo ssente ate genda n'onyambeko nedda bakuterayo information ne bagamba twetaaga document zino presentinga bwoti obiteekako n'oyiga so mwenna abankubira essimu nina abantu abankubidde essimu omukyala yaŋŋambye ebigambo nanvuma naddamu nankubira essimu saamukote nga ŋŋamba Bini waŋŋambye nze njagala kujja bannaye guys please listen me carefully bye njogera mba mbitegeera kyojja kuvaeyo gy'obadde nalutuntu oli nalutuntu kyakatebe myazi bukuya kasanda kabulubuutu Bini njagala kujja Canada so what Bini atwala abantu e Canada oba Bini olw'okuba nti ali Canada naawe olaba nti oyagala kujja Canada Bini yagaba visa ye Canada lwaki temuyina mpisa abantu abamu oba mwakuzibwa muli bimumene kusimanyi nkukubira essimu tozikwata ndi mwana wa nnyoko omumanyi neddira ki nina emyaka emeka banzaalira mu ddwaliro ki nkukubira essimu tozikwata biki byenjogedde byobonsaba ngamba Bini nawulidde olanga conference ey'ogwomwenda oba ey'ogw'ekkumi oba ey'ogw'ekkumi n'ogumu njagala kumutegesi wa conference y'omwezi gw'ekkumi n'ogumu naye nojja mu maaso gange tomanyi nakyoyagala kati Bini biggweramu mmeka ndi oditawo bannaye abantu abamu mubeeremuko ku magezi agawula obusa bw'embuzi ku mmwanyi omuntu akusisinyizaako ettwe nolowooza nti ategeera wano weeraga ki nga twakusondera tiketi bannaye mulekerawo okujja nga muŋŋamba ebintu by'ekisiru biggweramu mmeka nze ndi agenti nkugambye ennanga conference nze nkuyambyeko obutakuwa invitation ya kikyupuli nti ngenda kuwa ennamba y'omutegesi naye nandyoka gamba sooka ombuulire conference eziriwo waliwo yogomokanego oyagala tambula nga tulina programu lwaki mwefula abagula emmere wa kisekanderi mu Kinamadu ne Muwino abatuuka abagula emmere y'13,500 ne 4,500 abatuuka ku bantu n'alyoka abuuza olinayo mmere ki nina amatooke mukyere kawunga lumonde biki ate enva naye ebijanjalo ennyama mbinyeebwa mukene mbinyeebwa enkoko simala n'ebbuga mbinyeebwa kyokka nga kyogenda okulya okimanyi lwaki otandika onkubira essimu neeyogerezeeko mbulya conference eziriyo kati soka osomeremu ndabe ntandikira tulabe y'omwaka ogujja bwe ziri January notandika n'okwetotola anti mu January waliyo mu February mu Gwokuna mu Gwokutaano mu Gwomukaaga kati kandabe mpulani ng'omwaka ogujja otandika tonatandika na kulowooza kikyojjirako tomanyi na conference gy'ogenda kujjirako otandika kunsomesa ndi mwana wo buli agenda oyingiranga mu kabox kange ng'oyagala information ekwata ku conference ng'olina kyonneebuuzaako emitwalo 10 munkubira essimu ndi Canada eno North America first world country gw'oli Uganda gw'oli Saudi gw'oli Liddawa si mu bubi naye twawule essaawa gwe lwoza okusenga okuba nze ndi ku mwenda essimu ensula mitwetwe nenkuyamba oluusi nengikwata nodda Bini anti waliwo yansirikidde ennamba yo nti osobola okunnyambako mu kugenda e Canada muki nkugambye gwe yeetaaga conference bwe nkugamba nti yeetaaga okugenda embaale nkulagirira gye batunda tiketi mba mukyamu oyina ayinza okunkolera pepa wakatali mufere ayinza okunkolerako nekiggwa agent si yagaba visa government ya Canada yegaba visa IRCC yegaba visa si agent teri muntu agaba visa bali bagaba visa ngabo ina right stage saba balina right stage kumba n'ensonga eyesimba ebisibi ebindeese wano mpitidde obuyitizi olw'abantu kummanyira nina messages esiddamu n'owuliriza audio y'omuntu ng'owulira ali bullshit pane olw'okuba muli bafirika abamu mulowooza n'obwongo buddugavu omuntu ajja mu inbox yo n'akuyombesa n'akuvuma bw'oba oyagala information jangu mu WhatsApp yange ontereke 10 lyange nkuwe by'oyagala onvumo ngambe nakuwe 10 lyange naye tolina kiwanyamba ate byenkuyamba siri nsalesale nze nkuwa nnamba ya mutegesi nanyini conference nze wano ndi president w'abapya eyeeronda
era bw'omba mpya wano n'otuuka wano obuvunanyizibwako okulaga woofiisi w'okola ki ate nawe ali wano oba tonfuula kizibu tofuukira kizibu bw'onkubira nkulaga ofiisi z'olina okuyingiramu kugambe kino kijja mu ofiisi bweti kino kijja mu ofiisi ye esangibwa wano bw'oba tolinamu zaawuba n'enzikuteramu bw'oba tolina pulesto n'engikuwa tojja kujja biini sinnakola ndi wano Canada naye sinnaba kukola kakati nkoze ntya nenja nenkugamba genda osome waliwo chance mukata tesome naleka abaana Uganda biki my friend bwoba olyanga ozzo okuneebuuzako okuwabulwa nga toyagala kuwabulwa kwange totawaana ng'olina decision zo mwemba maze bwoba oyagala information conference waliwo omwami yasoma immigration wano waliwo ne bemanya Uganda ayinza okukuwa amagezi nti kola bwoti pepa wakaba mutegeka bwe bati kubanga abamu oluzungu lubasumbuwa pepa wakaba mutegeka bwe bati naye byagala 10,000 sandi kikoze era sikyagala kikola naye abantu mususse kandete audio mujuulire wuliriza bulungi ono bwe yatandise wuliriza yatandise nga mbuza bulungi tekako. Good evening, Uncle Benny. Kensobera oli bulungi. Nabaddeko eyo ku live yo. Ndaba ng'olanga ennamba y'essimu eno ng'ogamba osobola okuyambako oba okufuna omuntu yasobola okunyambako okukola ki oba kuapulayinga ku visa w'ebitoosi vision simanyi oba tamayina kyabuuza mbw eri eyo sinayagadde okwesaakingirako n'ebimu but ekituuka ku region kavaleta bintabukako mbulizimbe simanga ogaba yaki totegeera olabika n'ebigambo byo kati byogera nkulabye oli wa bugambo omuntu akuwa messages notazifanako omulira ali mukusaba ebintu n'ebyatamanyi mu kavaleta njaga nyambeko kavaleta simala resume CV biki nebyasaba tabimanyi kati addamu kunnyombesa mubeeremu n'amagezi mbwa mmwe mubeeremu n'amagezi bintu mmwe abafaanagana bwe bati mubeeremu n'amagezi mubeeremu n'amaki bannange Bini okutuuka e Canada gwe bolowooza nti bwogenda otuuka nga Bini bwe yatuuka si bwe kiri okujjako naawe funayo abakuba emiggo funa tolowooza nti ogenda kukozesa ekkubo limu ne Bini ekkubo lyojja kukozesa ne Bini gali amakubo 2 kufuna visa kufuna ticket nze pepa wake abankolerako bansondera sente ensondere ticket bansondera nsondere gwe tebagenda bikolera ojja kutunda akapolitiko visa bagikummuzirike soko manye kyoyagala nze sigenda kulowooleza kyoyagala cyangwa omanye kyosaba biki bangambye ojja kunyamba biki byengenda okuyamba biki gyeki kodomali ezina zikutte ebisubi gy'oli mazigattaba temuddamu kunsiriwalirako olumu ndowooza mulaba mulowooza twenkana mbasinga kkira abamu agenda okujja mu kabokisi kange emitwalo 10 zange ng'omuntu ssekinoomu kukuba just ku whatsappinga ku simu ya Bini gyebaleko kale bangambye olina conference bangambye olina conference zote ze bategeka nti nimanyi kasankudamu manyi kyonna kyenkudamu answer ng'eriko manyi eddako bankusindikira enamba kwoteeka 10 kuneebuuzaako kuba siri mwana wa nnyoko kuba kati akamanyiro kasusse ebintu bino nabyogera nenjogera naye omuntu awamatuka bwamatu sikyako omuntu abantu live nabwa yogera ne Bini ali Canada namusirikira olunatandika okuwalamuka nina bivundi mu nebyekisiru
omuntu afunukweyo ne yebajjagala takulabanga ko takumanyi takusondera naguza ku tiketi nalyoka akugwalabula akumazeko emirembe amasije endaga omaakomyewo muli mutya munaye naku zino zonna ndi misajja fanti sabasajja tusema avuka bali ku Bulaaya diaspora okola omulimu omulungi okwagala Buganda n'okugirwanirira kati ensonga ezimu kuzindeese bannange saba abataka abagenda Namibia ne babakwatira mu kkubo nga bwe gagambibwa nga mulabe mayiro 12 tubadde tusaba abataka kuba tuyigira ku mmwe bajjajjaffe ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka bamugenda tuyigiriza okulimba n'okubba abataka mwagamba mugenda kudda mutunyumiza olugendo olwali Namibia konferensi yammwe yasembayo nga Ssaabasajja tannadda Ssaabasajja yadda mukomewo mutunyumiza olugendo Mabanga temwatulimba nga temwali Kenya abataka tubawe ekitiibwa tubadde tusaba mujje mutunyumiza olugendo gye mwatabalira mwajjayo ki mulabye obulimba bwensi obulimba bubi nabajja ne bagamba wano nti abataka bagamba tebayina ttaka nga baba wettaka ku 7 awo ku Gayaza Road ku 7 nga baba wettaka ne bagamba bini oyogera byotomanyi ku bataka babagala ettaka mu Buganda tewali mutaka atayina ttaka liwerako mayiro yikanga 15 kudda waggulu nga basobola okwekola mu ensonga nti buli mutaka agende mbazukulu wajjo milioni 10 tugende tugule ettaka eddene abataka bangi wano basobola okuweza milioni 5 ne bagula ettaka somewhere ebika bya Buganda byonna 5 something bwobanga ogambye nti buli mukulu wa kika gendo je mbazukulu bo milioni 10 ebika 5 ba mu milioni 5 milioni 5 oba milioni 5 musolo ne mugamba tugenze ku Mityana Road Buloba nobo gamba nti tulonye ettaka yikezi za milioni 5 tugende tuzitekewa tugende kwa Kiso nimuzifuna nimutekako ettaka nimutekako ebbanguliro nimutekako nga wanene nimutekako n'essomero nga lyammwe lyabataka liyigiriza abaana nnono ne byabuwangwa na kikina kuluka obukumpanya bubi abataka obukumpanya bubi ate tubujja kummwe kuba mmwe mutuzaala bwe tujja ne twogera nti Buganda tetujagala mbu Buganda tujirwanyisa bannange guno omulembe gwakyuseemu si bwe bali abantu be mwalimbanga si bwe bali abakwatanga abayanikanga amanda kati saawa zino leediyo etambulira ku ssimu tetukyanika amanda ga leediyo gasiba muli kuteekako obuwaya tuwulirize leediyo tetukyateeka mizindalo mu nsuwa kati ofuna bwa matu kati tuteeka mu matu ebintu biri niwe njogera bichano yange ani agamba nti sidda ku mkuchas monodized biri monodized be amplified be modified yes biri modified byachuka kati otambula ne radio yo matu wano kakano dola zo bibiri something okagula kako ngoteka matu osegede tetukyakwata busimu ate nedda pana radio eri kuno computer eri kuno nkwata simu yange nentekako kamera ne editinga nenvaako nengenda ku Google nenvaako nempickinga shift yange ngaje pickingira ku simu nenkola ebintu byange ku simu nga ndimo oba mu bus oba mu train bwenti bukimone kiggwa nempereza email gyeraga nenvaayo nenjireka nenza ku computer ebitaterede ku macha nembitereza ku simu CFE bali kati abataka mbabulira mmwe mutubisa mmwe mutuyigiriza obulimba awo kanveyo wekitiibwa Peter Mayiga mukulikeyo mu kusaba nalabye omulangira Ssemakokiro keeki yaddaji ganyi kabaka yawadde obubaka bwe n'agamba nti kabaka tasigira n'agamba nti kabaka asigidde gundi njagala okumanya kabaka mbo tasigira kubaka twabuulidde bulungi keyafuule keeki gye mwasaze
mwabadde mugisala behalf of who keeki gye mwasaze nga Ssaabasajja akamalo tugamba nti kabaka tasigirwa ani yagisaze ku lwa kabaka era keeki mwasaze yaani mazaalibwa gaani ngammwe nga Katikkiro bwe walidde bwe bakusalira keeki yo nga toliiwo di Ssaabasajja yasoboledde okukwata empapula bw'ati naawe obubaka bwe ku mazaalibwa ge kyogamba yali tayinza kufuna kifo abasalira keeki abantu b'ennamirembe ababuulizi abakulu b'eddiini bakitaffe mu Katonda Ssaabasajja nga tali wali mu kujjanjabirwa diro mwategese emmisa emusabira di mukuŋŋanyiza ab'ebitiibwa amakooti gajjudde omwo mu gundi mufo ky'okumanya nti Buganda eri bubi lwaki okusaba okwo temwagambye nedda katukutwale mu ssingo mu kisaawe n'abantu baffe oba tuteekewo omupiira oba n'abantu baffe abawansi mukirako bino ebitongole ziringa organization ezimu ezigamba nti tutumbula amazzi mayonjo ne batula mu Serena oba mu Afrikana naye nga amazzi amachafu gali Kalamojja amazzi amachafu gali waffe eyo Mubende amazzi amachafu gali eyo tebagenda gye bagatongoleza musabira Ssaabasajja n'abantu be Ssaabasajja afuga abantu akulembera abantu mwatadde mu Namirembe mbulirayo abanaku abazze bemuyita mu nkuuka mbulirayo abanaku abazze bemuyita mu nkuuka okubajjamu ssente ayasaze keeki yagisaze behalf of who ani kabaka gwe yasigidde okumusalira keeki nga kabaka amaze ofulumya ekiga kabaka tasigira kitegeeza tewaliiwo ayimirira mu ngatto za kabaka never mugenda kusiriwala mulooza tetumanyi buwangwa na nnono tumanyi no basinga waliwo omumbejja eyasaze keeki oba gwe mita lubuga wa kabaka mumanyi ekigambo lubuga kye kitegeeza mu Abaganda oba abamanyi nnono abali kuno mumanyi ekigambo lubuga kye kitegeeza twabye ennyimba ewaffe ku kika ne bateekako omusiga ne lubuga waliwo amanyi ekigambo lubuga kye kitegeeza mu abali wano oba mulooza ffe tetutegeera ebisinga n'okutegeerwa bye mutegeera lubuga bwe bamuteekako ng'asikira omuntu nga basikira omuntu aba atasikira afudde bye mugamba mbu vice never teriyo lubuga musajja bateekako lubuga mukazi lubuga aba akikiridde mwana w'emabega omwana ow'emabega eyo ngoma zo zaala oba gye bandiise placenta ekyenda ekisemba ekijja n'omwana ewaffe edda mu Buganda gwe bafugika mu kitooke omwana oyo w'emabega tomanyi oba mukazi oba muki musajja twe kumuteerako omusika lubuga ye musikawe oli lubuga ono yaba amaze ebibamba lubuga yetikka ku mbuto ezaavaamu zonna embuto ezaavaamu bwe bataayabya birumbe nga buto zaavaamu buto buki lubuga ko lubayabiza olumbe ne bateekako lubuga embuto ezaggyibwamu oyo gwasikidde kubanga osobola okufa nga wagisaamu abantu embuto nga lwali lubuto ne luvaamu ng'omwana yavaamu olubuto nga muto nga yajjamu olubuto abaana abo lubuga yatwala byonna n'omwana w'emabega ye lubuga tekitegeeza nti nno ye musika woono mboba ye vice woono department ndala nga bwolaba nti CDF wa majje vice president wa governance vice president agenda n'ekibiina CDF abeera wa ggwanga oba oli wa DP oba oli waki CDF tava mu kibiina kya byabufuzi ekiba mu gavumenti CDF abeera w'amagye
tebanza fula muntu CDF nti akubye bulungi akalulu aba wamagye ye Rubuga kati yasaze keki yagisaze behalf of who nga Kabaka amazo tugamba lino tulunganya nti tasigira Bana bange mujjanga nemulya bwendivaawo muri kombe endagala balungi bwenna mujjanga nemulya bwendivaawo muri kombe endagala abakonzi bwenna mujjanga nemulya bwendivaawo muri kombe endagala kawoya wamwe mujjanga nemulya mwe Katikkiro nomvano gamba temutwala bifaananyi mu kwanjula ebyo byonna byoyogera bituufu naye obuzibu omuntu kino sikyogera kuvoola nkyogera bwe kiri omuntu nga atamidde omuntu nga mulalu omuntu nga akwata abakazi tajibwako hadithi kyovula omuntu bwazala mu mwannyina omuntu bwagweddalu mu Buganda bamujjako ekifundikwa abatakajibwako hadithi ku lw'ebigambo byo byozze nga tebiri honest tebiri reliable byozze otugamba ne byetulaba tetukyakujjako hadithi Kabaka amazo tugamba nti Kabaka adibye ennono asobola okudibya ennono emu oba ekintu ekimu okusinzira ku mbeera ebaaho ayinza okudibya okutwala ebifaananyi naga oba okuteekawo asobola okudibya boteekawo ayinza okugamba ekifaananyi ky'omuzzukulu wange Kyagulanyi Mukyere nakyo ku mukolo kuba Kabaka yadibye ennono oba ogiteekawo okubangawo endala Kabaka wakamu Ssaabasajja Kabaka kuva lwe yatuuka mu Buganda wakamugamba nti wakamugamba nti ettaka lyo eryeji wamulopedde nti ettaka lyo ery'omu Lubigi baaligobako abantu bo oba gwe walinnyayo alamulirako Buganda Kabaka tetukuwalana Katikkiro mulina Nkoba za Mbogo mu edda nze naliko mu Nkoba za Mbogo mu ssomero naye abaana Nkoba za Mbogo yateekateeka nga abakulembeze bagenda kukulemberawa nga nammwe Bakatikkiro temuvaako muli bakakongi ka ku kkubo ekite ekitavuva ku ssengejjero kifuuka wankindo buli lwolemera ku lujja nga tofa nga bakukodye batuuka okukugamba yaba nena kado katutamye afawumule abakwagala weebali n'abalya mu ngalo zo n'abatakwagala nganze Katikkiro sikwagala because toyina nze kyongasseeko nganze Omuganda never kino nkyogera lunye era singa nalina ssente bulungi nga nsobola okukola TV nandize ku TV ya Buganda nenjijayo abaana abategeera ne batafa mangu ne batonooneka afi power nenjijayo Dr. Kwefu nenjijayo omusajja gwe bayita Sali Damasias nenjijayo ne Evan Kayiwa nemba kukuno nemba teeka wano nga Katikkiro wa Buganda nze Kawooya mutabani wa Kakumva ava mu nyumba ya Kakuma mu nyumba eri mu lujja lw'eri Fazi Kibirige mu lunyiri lwa Kalute oba ogenda ogambe bajjajjange banzaalukuke bangobe mu kika Katikkiro wange Katikkiro wa Buganda taata sikkiriziganya naawe enkola temmatiza kuba Katikkiro for research hovu bwennina nga tebaamuŋŋamba nga nakola research ali exclusive ali internal Katikkiro Mayiga mwakwata hoteli mwakwata ku lubiri lwa Ssaabasajja awo ngage bova bwoti mugundi mutewetwa ngotunudde bwoti kati bova ku gate eyo obanga ddamu ngajjeno ngagendo gende no ku Usafi katini nnyo nga tunatuuka ku lubiri lwa gate eriko essomero katini nnyawo ku bimuli awo ne mukwata olubiri ne muluteekako restaurant ne mugizizikaawo ne mugituma simanyi ya Ssanyu Kalicho Food Restaurant biki nze yagiggulawo nze yaleeta abazinyi bange be baakuba olwo omukolo naliwo ne tukuba amaganda omusajja yatulinaga mwongereemu n'atuwa emitwalo aga 3
muzine nnyo biki tugamba bakoze batya batandika okwogera ne lukyamuzi yaliwo batandika okwogera mbuno mikwano gyaffe gino twegasira abo ne tukola partnership tuddukanye hoteli otuuko tusasula ng'omusajja omuyitiriya be batusasula restaurant etaweza na milioni 5 kyemugamba nti mwakoze partnership olwo olubiri batandika odufuula ekintuntu nga state house tekuli restaurant ng'ate abavente be bandiriddeawo mulabye bwetaavu ki obwetaaga okuteeka ku restaurant kati mulabye ebivulu ebibeeraawo wonna omuntu yandiriddeawo abataka ne banno bakutya because of nti olina amaanyi agagoba omuntu mu kifo naye nze tolina amaanyi gangoba mu Buganda njogera okudda ku bbeere lyamange ennasu zeebase Nalugamba mu Ssingo tolina amaanyi gangoba mu Buganda kati bano abakulu bankulira nnono bandi wano bakutya kyovula mu Buganda mweyongeddemu ebisiranisirani by'abantu abo sima bajjumba waliga weesa simanya gundi mbunze nze kabona wenzikiriza simanya nze gundi akulira ebyobuwangwa stupidness okulira ebyobuwangwa ki omuntu akulira ekintu aba ayina right ne command ekyusa ekintu ekyo kifuula bwe bati omuntu akulira amaje asobola okugamba amaje siddangamu okulaba amaje mu kibuga wadde ogalaba ne city council siddamu okulaba amaje kuba traffic gwowe agamba nti okulira ennono y'obuwangwa n'ennono okulira obuwangwa n'ennono gwe osobola okulagira noga nti tuddamu kwalula balongo osobola okuddamu noga nti tetwabyanga lumbe oba watu babyolumbe tetuteekako lubuga don't talk stupidness omuntu akulira ebyobuwangwa nalabye ejjumba mbwayo kyessabo mbwe eryalwemwa stupid okyali mu busiru mbwe essabo lyokyeza oba muzimu mwigulyawo essabo libeera muzimu omuzimu gubeera musabaawo kyogamba singa bukere essabo lyo ne ligwa lubaale bwaba agudde avuddewo kati lubaale bwamwokyeza nga walemeddwa n'okukwata ebintu ebadde bitta obuwangwa obwo lubaale bwamwokyeza ali kuli njokyeza biki lwaki buli basiru nedda ennyumba ezimbibwa ki muntu kitegeeza egendo zimbibwa omuntu oyo nga lubaale waali olwedde oba ebibadde bigira ebyo nga weebiri ngendo oggula ejjembe ly'embogo wangamu ejjembe ly'ennamba goba erina muzinda oba eryalubowa ng'ejjembe ddyo weeriri lirinnyana wano ne ligamba gule ennyumba yange bweti nteeramu omuti guno nteeramu olusozi luno nteeramu ente bweti nga lyogerera wano ennyumba so omubiri ligamba ennyumba so omubiri kitegeeza ennyumba mwosula osobola okumenya kati be baamenya mu lubigi bafu baamenya mayumba mulinga abalokola ab'okyembigo mbyokyeza byonna never gwe tomanyi nti embogo ezo zikaddiwa ne zigenda ne bagenda otunga ensawo endala so temuddamu kugamba nti mumukulire obuwangwa temuddamu bukulira muli ba stupidness good mind Ssaabasajja Kabaka wootaali Pookino yeegatta ne Pookino w'Ebuddu gundi yamuwa ssente be banku bagenda Mpuuga bwe yabba ssente n'amuleeterako be bali mu ddiiru n'Empuuga era bwe balya ssente z'abaana bo wootali abaana babawambye Katikkiro tanyega ayaniriza abaanizi ne bajja ewuwo mugamba tabagambako nti abaana be bawambye mubaliwa Nabbosa Ssebuggwawo oyo omukyala atinkiza ne Buganda tayimirirangako naga nti abaana ba Buganda bajjudde mu makomera ate nga amakomera gali mu Buganda baliwa be waakata Nabbosa
bali wabi wakata bwagenda negotiating ne mukama wo mugambe naye abana ba Buganda ngo bamalawo nnyo gwogamba nti Buganda ojagala. Stupidness. Mwe mugamba mwali ku Bulaya muba ne data wabwerere ne mwogera stupid okulowooza tekyetaaga kinene. Okulowooza tekyetaaga kinene. Muli ku Bulaya ku data wabwerere gwalina owe ssente omukoleddeko ki? Information ki gy'otuwa? Information ki gy'otuwa? Katikiro mwanyi terimba nalabyo oyina ebina bina obotandisira sehombo simanya kakaawa biki malaba nnyo najjanga mwoleso ngambalaba mbono kaawa gundi ono kaawa gundi naye omutuletera mu Kampala omwana goyagala agule kaawa mu Kampala akola mu restaurant afune 15 buli naku ajjako ez'ekibiina najjako ez'ennyumba oyagala agule kaawa wakakaaga oluza yakulakulana nga nakatale ke gundi akatale ke katwa akasaba sajja laba bwe katunula akali mu Kampala wano okumpi akasaba sajja akatale ke katwa akasaba sajja laba bwe katunula munonyo otawe bwa saba sajja olabe bwe butunula mundoza ngo jeke akekibuye ke kalinga akategere ke kako Katikiro laba muganzi lwaza olaba ogenda ku Masengere ne parking otadde emmotoka bakusasuza mu Masengere bakusasuza parking mu Masengere bakusasuza parking ndabe ennyanja ya Kabaka mutunudde bavuka tetulina mpisa tuvuma abantu abakulu tubakolere ki nga mwenyini mufuse bitagasa Katikiro gwo mwogezi wa Kabaka yegwe mwogezi wa Kabaka yegwe mwogezi w'Emmengo gwe mwogezi wa Katikiro siwuliranga kayogerera bwa Kabaka bw'Emmengo simanya ayogerera Kabaka nga Kabaka amwogerera personal secretary we oba pyala we simanya amwogerera simanyi pyala we simanyi pyala wa Buganda simanyi pyala wa Katikiro byonna ye Kamala byo yefudde Kamala binange gale sajja ate nakuzisigadde mmeka ntono I will see ebigendo kufesinga bingi ninzo nkubiranga esimu ntasaba zukulu nzayi n'ekikolo n'eddagala n'abalongo be mwabba mu lubiri byonna tubimanyi omusajja gwe mwaleeta abikyange kyange eyo jajja wange nno ddala gwe mwayagala okukozesa okusibagana abalongo abo jajja wange ddala ndowooza kati kakubbire ku kyama n'omumbe gy'abalongo be mwabba ekasubi omusajja gwe mwayita ateekewo ku ddagala kyange oyo jajjange ddala ate yaba bwafu n'abalongo be mulina abafu twababba ffe tubalina ate ne bwe munaamutta tebali wuwe ziri mwatwala mbugo mwatwala mbugo kati Katikiro kiro kansi kugambe jogambe bini ayogera amanya agajja ago byonna bye mwakyanga abalongo ffe tubalina nkulageko falanyi byange biribwa pine ebintu tubyogera nga tubimanyi Katikiro jinja mawuno bamutunze kuliko mayumba kuliko biki lwali lusozi lwaki si lwandono gende wannazibanja azala mayanja laba bagenda musengula walona katumba bwe kati awo mungobe bunamwaya wali gende buyego gende wamala ani atundayo oliwa ndaba abalangira mu Buganda mbaba mu Buganda mukyalimu omulangira omanye ekifuula okuba omuntu omulangira ekisookera kyonna abanettaka abani watudde abalangira b'ennaku zino bapangisa abalangira b'ennaku zino kati bagabana ku glass age n'abakopi babeera ku maboti cruise nga bagabana macupa nsumulira akawa bakusumuza manyi be balangira betulina kati ngezo bino ngambe ebyo nze yakuzibwa nze muzukulu wa Nalongo mutabani wa Nalongo mawuno
nze Kawoya nze nga jjajjange Kapaacha Mangadalena Madina Nakku eyankuza eyafa 2011 oyo nga nakulira mikono na Kiganda Regina Rubanga nze nga nazalibwa omukyala Nasozi Mmire nze sibangako idiot kwenkanawo never nze Kawoya netege nze Kawoya sobaloza ndi nsobole nti ndi mulondolere uwi linde ntero eriko lalo limanya nti yadde yamize ekimmonde mubeere bulungi mukama abankuumire